Ng'ekibiina ki NRA kyamanyi kifo ka NRM kijaguza emyaka 39 bwekyanga kitandika okulembera eggwanga lino okuva mu mbeera etaali nnyangu mu biseera ebyayita. Kati bannakibiina ki NRM nga bakulembeddwa omubaka wa gavumenti y'e Butambala Hajji Ahmed Katerega Musaazi balambuludde ku biki ebirungi bannansi bye bafunye mu myaka 39. Ebirungi bye tufune abantu beerondera abakulembeze baabwe. Ekyokubiri, abantu balina obuyinza kubuuza na kuloopa. Wakyaliwo ofiisi ezibawuliriza. Tulina amagombola nga 1000 naye buli ggombolola lirina eddwaliro gataaliwo. Amalwaliro buli ggombolola SC enfaro zikoleddwa. Abantu baali batono nnyo mu ggwanga lino, kati population eri waggulu nnyo y'Abannayuganda. Bo abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakulembeddwamu yaliko omubaka Makindye Ssaabagabo Emmanuel Kigoye Ssempala Ssajja lya Beene bagamba nti gino myaka gya kubonaabona kwokka. Tanzania kati eyina ne trains standard gauge railway ezitambula kyokka nga yagenda okutandika standard gauge railway project fenga twatandika dda waffe tezinatambula. E Rwanda bw'otuukayo ekibuga kyayo n'ojja n'okumparinga n'ekyaffe ate ebyo birala. Kati kirabika bw'oba ogeraageranyiza mu nkulaakulana y'abantu tuyinza okuba nga twava mu namba 2 kati tuli mu namba 4. Mpozi nga gw'obuuzizza obubi naye nze ndaba myaka 39 tugenda kujaguza enguudo embi, amasomero amabi, ebyenjigiriza ebibi, ebyobulimi ebibi, bingi n'ebyobulamu. Mpozi byetugenda okujaguza byagenda otugamba. Bana NRM bongeddeko nti n'ensonga y'emirembe naye esaanye eyogerweko nga wano Ssajja lya Beene wabasabidde ekyo kyo bakiveeko kubanga ne Pulezidenti Museveni kennyini talina mirembe. Biriwo nibirabwa n'ayonka era ne bajja ba Mwami Museveni ne bajja ba NRM bakkiriza nti Museveni akoze oba waakiri bagamba ebyo byonna ne biba biriko okusoomoza naye omusajja yatereeza eddembe emirembe n'obutebenkevu. Naye bw'abanga yennyini talina mirembe nga buli kaseera bw'anaagenda abantu bamala wiiki ennamba nga bakuumyewo bamala wiiki ennamba nga bakuuma emirembe ye yennyini bwe batagiyina naffe situgiyina. Era bw'obanga oyagaliza banno emirembe sooka ogyewe. Waliwo n'abagamba nti bakooye emboozi ya Twalwana ne basaba abakulu babuulye kye baagala babasasule kyokka bano baddiddwamu. Ebiboozi bya Twalwana bwe muba mwalwana ani yabasindika okulwana? Kale muba mwalwana okununula eggwanga mutubulire mwakolera ssente mmeka tuzibawe. Naye mwalwana ate n'okwesasula mwesasula dda myaka 39. Naye akasiima akasinga kwe kumukuuma emirembe giri mu ggwanga. Emirembe giri mu ggwanga gikuuma gitwa nga tetuzzeemu kulonda batabanguzi kugitabangula. Abo bamala budde paka Twalwana yavaawo ddeera era tukuba akabiri. Buli myaka 5 tuteekawo okulonda abo batukolawo abatukyaye lwaki tubagwangula. Wadde nga bana NRM bagamba nti bakoze bulungi wabula waliwo bye basabye birongosebwemu naddala enguzi ekudde ejjembe. Kulu sookwongeramu amaanyi ng'abantu ba Kampala wano twetaaga enguudo zonna zikolebwe mu kiseera kino nga tetunakumala kulonda nga ziwedde bulungi kaweretti. Kijja kuba kisanyusa ku bannakampala bawulira abantu abasinga obungi. Ku babbi ssente bwe babulidde bye bazissaamu ate olumu nga n'okumanyisibwa kutono kubanga obuulirawo abantu bayinza okugula treasury bonds mu Bank of Uganda. Abantu bayinza okuba nga bagula emigabo mu makampuni amanene ago nga Umemi. Kaakati ssente bazitwala mu ttaka gyebeera giri eyo ne batugomya ab'ebibanja ne batugomya abasenze. Emikolo gy'amenuna ga NRM gya kukwatibwa mu disitulikiti y'e Mubende ku Sande eno. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.